Ennaku z'omwezi 23 ne 24 Septemba omwezi gwe tukubye amabega mukwano gwange bwali budde bwakeetereekerero era n'akeetalo kaali k'amaanyi. Ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo ebyasimbawo abantu ab'enjawulo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga lino era nga mu katambi ye mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yali akwata mu mukono gw'omulamuzi Justice Byabakama ng'amukwasa ekisumuluzo ky'emmotoka ate era wamu n'abakuumi abaali ab'okumukuuma mu campaigns zino ezigenda okutwala emyezi 3 bweddu. Wabula si ye yekka, n'abantu abalala 7 baakolebwa ekintu kye kimu era tugenda okumaliriza ng'ennaku z'omwezi 24 akawungeezi ku ssaawa 12 nga tumaze okukakasa nti abantu 8 bweddu be baali ab'okwesimbawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga. Yogera ku mwaka 2026 era nga 2025 emyezi egisembayo y'entandikwa ya campaign, then ate 2026 ng'atandika okulonda kutandike. Bangi ku bo abeesimbawo era amaaso gatunula mwami Yoweri Kaguta Museveni, ne gatunula mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, ne gatunulira Nandala Mafaabi n'abalala abaali ku lukalala luno. Wabula amaaso gaasooka ne gava kwabo kati omulundi guno ne gwolekezebwa abantu 2. Wabula nga abatunuulizi b'ensonga batunuulira Kyagulanyi Ssentamu Robert wamu n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kasibante naye yeesimbyewo ku bwa pulezidenti. Wabula bw'osoma between the lines, bw'obadde weetegereza intaneti wonna, abantu bagamba nti omukulu Robert Kasibante yandibanga yazze kulinnya mu bumu ku bululu Robert Kyagulanyi bw'alina okuba ng'afuna. YouTube channel eya AGALIWO. Ekintu ekyo bwe tukisomye ewantu ewangi ne tusalawo okutunuulira obutuufu bw'ensonga buyinza kubeera butya. Ddala Kasibante Robert yazze kubanga ayonoona bululu bwa Robert Kyagulanyi. Kituufu si kituufu? I think tutandike okwetegereza ezimu ku nsonga abandi ze basinze okuba nga basongwamu ennwe. Ku screen kyolaba ze posta z'abano ababiri, Robert Kyagulanyi Bobi Wine wamu ne Robert Kasibante. Ekisookera ddala ku posta zino ojja kujjukira nti Robert Kasibante yazze luvannyuma era agenda kwesimbawo ku kisanje kya 2026. Bobi Wine yeesimbawo mu 2021 era nga abadde asuubira okwesimbawo 2026 era nga yazze. Tusookere ku posters zino 2. Poster eya Bobi Wine gye yafulumya official poster yagifulumya ng'eri mu langi eza National Unity Platform, erangi emmyufu, kuliko ka black wamu ne ka blue ako, oba muba mukayita ka navy blue, mwina bwe mukayita, but ka bululu ako akatali kali ake FDC, ze langi z'ekibiina ki National Unity Platform. Era Bobi Wine poster ye yagifulumya mu langi ezo. Kati omukulu Robert Kasibante naye bwe yafulumiza poster yakagifulumya ennaku 4 emabega. Yafulumiza poster ye ng'eri mu langi kumpi ze zimu. Bw'otunuulira ennyambala y'abano ababiri, Bobi Wine yayambala essuuti eya langi eya bbululu, oyo atali oli owa FDC, n'ateekako ettaayi y'emmyufu, n'ateekako n'essaati nga bw'ogiraba. N'omukulu Kasibante Robert yakoppedde ddala kumpi Robert Kyagulanyi bye yakoze, era naye essuuti gye yafunye erimu bulayini nga bw'olaba eyoono, n'ettaayi gye yataddeko mmyufu. Of which mu maaso waliwo ekiyinza okuba ng'ono kyakozesa nga security n'agamba nti nange mu kibiina kyange nina mulangi bweziti.
batusigale ku video twetegereze kamu ku kamu. Okusookera ddala posita bwezityo bwe zaafaananye eya Bobi Wine wamu ne posita y'omukulu Robert Kasibante. Kati bw'ogenda ku bibiina bino ebibiri, Bobi Wine yajjidde ku kibiina ekya NUP, National Unity Platform bwe kiggwayo, era nga akabiina ke akabonero k'ekibiina kya Bobi Wine ambuleera NUP. Omukulu amanyiddwa nga Robert Kasibante yajjidde ku kibiina kya NPP. Bobi Wine ali ku kya NUP. Robert Kasibante ali ku kya NPP. Robert Kyagulanyi ali ku NUP. Robert Kasibante ali ku NPP. Robert Kyagulanyi ali ku National Unity Platform. Robert Kasibante ali ku National Peasants Party. Tugende mpola ddala. Kiki ekiba kireetera omuntu wa NUP oba omuwagizi wa Kyagulanyi okutya? Nti akalulu we kanaaba katuusa aka bonna, omuntu bw'anajja ku kakonge k'okulonda asobola okutunuulira nti ye yazze kulonda NUP. Kati amaaso we gagwa ku NPP n'atiikinga. Oba omuntu asobola okujja nga yazze kutiikinga NPP amaaso ne galaba NUP. Tugende mpola. Video si ya kupapira. Kati ebifaananyi by'abana ababiri nga bw'obiraba, ebifaananyi ebyo bikulu nnyo mu budde bw'okulonda. Bikulu bitya? Nti portrait z'abano ze zijja okubeera ku kakonge, oba ebifaananyi bino bye bijja okubeera ku kakonge. Bw'onaagenda okulonda Robert Kyagulanyi, ekyo ekifaananyi ky'ojja okusangako. Bw'onaagenda okulonda Robert Kasibante, ekyo ekifaananyi ky'ojja okusangako. Kati ne mu mannya bangi batunuuliddewo ne bateekawo essiira. Bagamba nti Bobi Wine ye Robert Kyagulanyi, ate ono yazze okwesimbawo omupya ye Robert Kasibante. Ekitegeeza nti basheyaringa erinnya erya Robert bonna babiri. Kati erinnya eryokubiri initials zaalyo ate nazo ne ziba nga zifaanaganamukko. Ono ayina Robert Kyagulanyi, ono ayina Robert Kasibante. Nti erya Robert oli ayinza oddiraba n'apapa. Kati eryokubiri litandika ne K. Erya Kyagulanyi litandika ne K, n'erya Kasibante litandika ne K. N'erya Kasibante litandika na ki? Gama munno nti litandika ne K. So wabaddewo a lot of comparison ku internet ku bana ababiri, nti wakati nga Bobi Wine yetegeka okwambalagana ne President Museveni mu kalulu ka bonna, kati ate waliwo omulala ali mu lwokaano luno, wabula ng'alina ebintu bingi ebimufaanaganya ne Bobi Wine. Ye Robert Kasibante, Bobi Wine ye Robert Kyagulanyi. Ekirala, ekibiina bano kwe bajjidde, Bobi Wine yajjidde ku National Unity Platform, ono yajjidde ku National Peasants Party. Ate ng'ebibiina bino bifaanaganya langi oba zikkala. Kati tutambuze ebigere tubizzeeko mu nnaku ziri ezaali ez'akazigizigi eri Bobi Wine wamu n'ekibiina ki NUP. Rubongoya we yakolera obuteesagga, bagamba kulya muwula buteesagga kukola kutya, baleeta ebbaluwa eri Bobi Wine
eyali eraga nti Bobi Wine yali tawezezza mikono. Ebbaluwa eno gye baaleetera Bobi Wine yali eraga nti emikono gye yawaayo baali bamubanja emikono gya districts 18 era nga district 8 zokka ze zaali ziyiseewo. Oba mujjukira bulungi. Wabula abandi bagamba nti Olunwe lwali lusonze mu Bobi Wine yekka okubaako engeri gy'atagetingibwa. Bye byali ebigambo okuva mu NUP. So ebbaluwa eyo bwetyo bwe yali efaanana. Wabula nanoonyerezaako n'omukulu ono Robert Kasibante akakiiko k'ebyokulonda naye kaamuwandiikira. Wabula ye ekyenjawulo baali balaga nti district 89 yali azimaliriza era nti akakiiko kaali kamusabayo emikono gya district endala 9. Era gye byakkira ng'omukulu emikono naye agifunye. Era ebifaananyi by'olaba ye Robert Kasibante ng'akakiiko k'ebyokulonda kamuyisaamu oluvannyuma ne kamuwa n'emmotoka eza security oba emmotoka eya security emuweebwa n'abakuumi. That is Robert Kasibante. Ku lunaku luli olwa Electoral Commission we muba mujjukira kati ono ye Robert Kyagulanyi. Era naye Robert Kasibante yajja lunaku lwasooka n'asunsulwa, then Robert Kyagulanyi n'ajja enkeera nga 24 naye n'asunsulwa. Era gwe natandise naye mu ka video nga bamuwa emmotoka akakiiko k'ebyokulonda wamu n'abakuumi. So the internet has been buzzing because of the comparison of the two. Kati njagala nkutwaleko ewa Robert Kasibante ono. Lwaki bangi batandise okuba nga bamulinkinga n'ekibiina ki NRM? Robert Kasibante batandise okuba nga amaaso bagamusongamu n'ennwe nga bamulinkinga ku kibiina ki NRM. Okukisookera ddala Robert Kasibante ekibiina ki NPP kyagenda okwesimbawo ku kaadi yaakyo bamulangirira nga 7 Sebutemba. Nga Robert Kasibante lwe bamulangirira nti yagenda okukwatira ekibiina bendera kyekibiina kya Siteesha Mayanja gwolaba ku screen newankubadde Siteesha ekibiina yakiddukamu. Robert Kasibante alangirirwa nga 7 Sebutemba. Wabula alangirirwa nga 7 Sebutemba ng'akakiiko k'ebyokulonda ba president kabasunsula nga 23. Ekitegeeza nti Robert Kasibante ono ayina sipiidi ey'ekika ekya waggulu etya nti bamulangirira ku bwa president w'ekibiina ki NPP National Peasants Party nga 7 Sebutemba ne bamulangira nti yagenda okukikwatira bendera nga 23 Sebutemba wayita wiiki emu n'ekitundu oba 2 omukulu yali amaze okukuŋŋaanya emikono egyetaagisa eggwanga lyonna. Tugende mu maaso. Omukulu ono bw'akwata omuzindaalo ng'alangiriddwa ku bwa pulezidenti bw'ekibiina kino yakoowoola abantu okuva mu bibiina ebirala ebinaaba bibamye kaadi beegatte ku kibiina kye ki NPP ekyali kimulangiridde. Era n'abagamba n'obagamba nti ye alina ssente. Wuliriza, yagamba nti alina ssente eziwerera ddala era nti bw'omwegattako mu kibiina kye agenda kuwa obuwagizi bakuwe ne ssente okuŋŋaanya obululu n'okubeera nti otwala obukulembeze sokolabeko wano. Olwedde ba MPs abali mu kutwegattako bangi era wiiki ejja tugenda kulaniviringa ba MP tugenda balaga wano bagenda kuba bangi. Era njagala okutegeeza ab'ebibiina ebirala ndabadde ndaba ku TV ng'abantu baliyo bakaaba banoonya kaadi babasaba ssente. Tuyina obusobozi ng'ekibiina obugenda okuyambako bakandideeti baffe ku mitendera gyonna. Tugenda kubawa ssente, tugenda banoonyezaako akalulu.
abali eyo abali mu kukaaba nga mukaabira kaadi mukaabira tiketi muveeyo mujje ku kwedikotazi zaffe wano tubawe kaadi tubanoonyezeeko akalwale tubawe ne ssente musobole okutwala obukulembeze bw'eggwanga tusobole okutambulira ewamu tusobole okuwangula. Saagala kuddamu kulaba muntu akaaba nga waliwo NPP. Saagala kulaba muntu akaaba nti banzibyeko ssente zange nga waliwo NPP. Mujje wano mutwegatteko tubawe kaadi nze ne president n'abakulembeze bonna nga bwe mbalaba wano. Bigambo bya mukulu Robert Kasibante ow'ekibiina ki NPP National Peasants Party. Mukadde ke kamu ebifaananyi bye ng'ali ne President Museveni eby'emyaka gye buvuddeko bitandise okwetooloola emitimbagano. Ebimu ku byo bisibuka ku lunaku lwe yakyaza omukulembeze w'eggwanga wano nno yali atudde mu tent eya president. Lwe yakyaza omukulembeze w'eggwanga era bwe yali ng'amuadressinga yalaga essanyu ly'amaanyi eri His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni n'okumwebaza ennyo. Sooka owulirizeeko wano. I'm a pioneer of skilling presenter. Nze mbadde ntambula ku maleediyo Your Excellency nga njogera ekigambo skilling kubanga bwe natambula ebweru nakitegera ne manya nti eggwanga lyaffe okugenda mu maaso n'abavubuka okubeera nga tebanoonya emirimu nga tebakyala okuba enduulu nga weegeraganya abafuzi abatalina mulamwa ne mmanya nti skilling ye solution. Era mbadde ntambula mu ggwanga nga ntambula ku leediyo zonna lwakuba nti Your Excellency akamanuka kaabe kakadde singa eggwanga lino singa buli muntu alina skilling naye awamu nga ne n'okutuukayo lwakuba akamotoka ako tekasobola kutambula mu byalo eyo okulaba nga munyisa enjiri eyo. Era Excellency njagala okwebaza abapresenters abo abamawulire bonna bonna ababeera ku mativi abakyaza ku programu zaabwe nga nsomesa skilling. Mbadde njagala mutuke emisinde mu dakika 5 mu dakika emu mujje wano wa pulezidenti nga mbebaza okumbeera nga mukyaza ku programu zammwe eza TV n'enjogera skilling kitegeeza ekwanategeera mangwe mulabe pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nange ekibiina kyenyinza okubasasula kuba kibeera ku ssente naye ekyenyinza okubasasula kubalaga wa pulezidenti ng'omunyambako okunyusa engeri ya skilling mu Uganda on issues affected their life. Your Excellency nagulawo foundation ewaffe mu kyalo nalaba nga abaana basoma kati basobola kumalako bulungi ne mbakolamu omulimu era nenzigulawo foundation. Your Excellency abantu b'ebityanaabo n'abobubaga bonna natulanya aba St. Lawrence University nenfuna basale abaana baffe mbatwala ku St. Lawrence abatasobola ne basoma era ne ku Victoria School of Beauty mbayamba ne babeerako be bakola ki ne basoma. Definitely that is Robert Kasibante. Ekyo kifaananyi kadde yali alambuza omukulembeze w'eggwanga wano nno yali ne maama Janet Kataaha Museveni. Era lumu President Museveni mu 2019 yawandiika tweet ng'amwebaza. President Museveni eyo ye tweet ye yagamba, I also commend Mr. Robert Kasibante for joining the government in its efforts to produce leather shoes locally. This effort is similar to the skilling projects whose target is value addition to local products. So President Museveni yali yebaza mwami Robert Kasibante ono olw'okubeera nti yeegatta ku gavumenti okubanga bakola emirimu gya skilling. Kati Robert Kasibante we yeesimbiddewo bw'obadde okebera profile ye wabaddengawo President Museveni nga cover photo n'olunaku Robert Kasibante lwe yajja okumusunsula ku bwa president we wali okebera X account ye oba Twitter mu cover photo waliwo ye ng'ayimiridde ne President Museveni. Wabula bwe yamaze nominatingibwa waayise olunaku lumu bino n'abisangulako byonna era bw'okebera profile ye kati awabaddewo langi ya blue gy'olaba. Kati kyeyakoze oluvannyuma n'ateekawo ekifaananyi ng'ali n'owekitiibwa omulamuzi atwala akakiiko k'ebyokulonda Justice Byabakama. Okay, ende maaso bwe tweyongerayo mu maaso omukulu Kasibante Robert ono posita ze ng'ali ku kaadi obanga ali mu langi eza NRM era nga asaba okwesimbawo ku bwa MP bwa Busujju nazo zitandise okubanga zeetika omutimbagano. Omukulu ono yali ayagala kaadi ya NRM
eya Busujju constituency era nga abadde nga ayagala kwesimbawo ku bwa MP ku kaadi ye NRM. Kaadi teyagifuna wabula Kasibante Robert ono yennyini ne mu posti z'abadde nga akola omwaka guno bukya gutandika abadde nga agamba nti Robert MP to be Busujju constituency come 2026. Bukya mwaka gwa 2026 gutandika abadde nga ye ayayanira kwesimbawo naye nga ayayana kwesimbawo nga MP wa Busujju. In fact kaadi abadde nga ayayanira nnyo eya NRM wabula kaadi teyagifuna. Omukulu y'omwono yakyaziddwa ku TV ya NBS n'abuuzibwa ekibuuzo lwaki abadde nga atambula awaana NRM buli waalaga naye ate kati agamba nti yazze kwesimbawo ku bwa president. Bakira ekibuuzo ekyo kimubuuzibwa Kungu Al-Mahad ebigambo ne bimukalira ku mimwa. Njagala nkupuleyingireyo akatambi omukulu ono ng'ali ku ground eyo gy'asibuka ng'ali mu kuyita abantu n'okubeegayirira beegatte ku President Museveni wamu ne NRM okutwala Uganda mu maaso. Bigambo bya Kasibante Robert mwaka guno gwennyini gwe yekyusirizaamu nti ayagala bwa president. Yensonga lwaki ebintu ebimu tetubifuna. Njagala n'obwowombeefu mbasaba mutima gwange mbasaba olwa gavumenti yaffe ya Mwami Museveni mutuwagire gavumenti eno muwagire Mwami Museveni tusobole okulaba nga eggwanga lyaffe lituuka gye ziteekeddwa okukola ki okutuuka. Mulaba ebbanga lyonna omutunulira amawanga amalala abali ku TV mulaba Kenya bwe bali mu kulwanagana n'okuyombagana naye ebbanga lyonna Mwami Museveni alwanye nnyo okulaba nga ebyo tebikola ki tebikomawo wano. So tubasaba mukwano mukwakirira yensonga lwaki ebintu ebigambo bya Robert Kasibante kati agamba nti ayagala bwa president bwa ggwanga buli wabadde nga alaga nga akoola bantu kuwagira NRM wamu ne Mwami Museveni. Wabula kyakubye bangi enchukwe okumulaba nga mu ddakiika ntono nnyo just mu mwezi gwa Septemba gumu yayanjuddwa ekibiina nga 7 nga 23 n'asunsulwa kubaagala okwesimba ku bwa president. In fact omukulu ono kino kimutambuliddeko buli waalaga kubanga buli TV gyatuukako bamubuuza kimu naye gwe abadde ow'NRM lukulu ng'ogyagala kijja kitya nti oyagala bwa president n'okulwanyisa president w'ekibiina kyo ki NRM. Omukulu agamba nti ye tabeerangako wa NRM yabyeganye byonna n'agamba nti abantu bandaba bulabi bubi nze Robert Kasibante sinnabeerako wa NRM. No. Saawa zino nze presidential candidate owa National Peasant Party. Kuvadde. Why? Okuva ogane nene lyatuula ne bampa obuvunaanyizibwa okukwatira ekibiina bendera. Nze Robert Kasibante simanyi lwaki buli abantu bakimistakinga nga bagamba nti Mwami Robert Kasibante abadde mu NRM. Ekisooka mbadde neesimbyewo e Busujju constituency nga member parliament ku independent so si ku NRM ticket. Ekyokubiri njagala okutegeeza abalabi ba Aluguddemu TV mwenna ne bannayuganda mwenna abagenda okulaba programu eno nze siri wa NRM sibadde wa NRM sirina structure ya NRM yonna mwendi. Omukulu presenter wamubuuza nti kuva ddi nga gwe president wa National Peasants Party NPP. Bigambo byasooka ne bibula. Tugende mu maaso. Bakira gye buvuddeko waliwo omukolo gwa Dr. Bosa owa Ebonies. Omukolo ogwo omukulu Robert Kasibante ono ye yali nga gwe wandiise best man wa Dr. Bosa. Wabula ku mukolo guno Robert Kasibante yateekamu akasente akawera olwamunywanyi we Dr. Bosa n'okulaba nti omukolo gutambula era ye yali best man. Wabula MC bwe yali ayanjula omukulu ono Robert Kasibante
MC yakitubuulira lunye nti bw'oba oyagala okugenda mu State House obanga olina ensonga zonna ezikwatagana ne State House, omuntu gw'olina okulaba si mulala ye Robert Kasibante. Best man owekitiinusa Mr. Robert Kasibante ogu wa Victoria School of Beauty and President Skilling Africa. Omuchukuchuko seven zirunka bonka. No mukumicha kigambo kyona nikirafiki mu State House. Kakasa bulungi omuntu ategeera olulimi olutoolo oba olunyolo. Obubaka bw'owulidde nga boogera ku mukulu Kasibante Robert obeera obufunye bulungi. Mboyagala nkunnyonnyole kimukwano tugende mu maaso. Robert Kasibante ono ne mikwano gye obukwano gye batambudde nabo bantu baagazi nnyo ba NRM. Robert Kasibante egimu ku mikwano gye ye Pastor Bujingo era bakwatagana nnyo baagalana ekitenkanika gye buvuddeko. Dr. Jose Chameleone bwe yali omulwadde omuyi omwaka gwa 2024 mu Desemba, Robert Kasibante ono yakola bukubirire nnyo okuba nti akyalira ku mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone n'okubeera nti amusikayokko ku mukono. Ebyo bye bimu ku bifaananyi byensobola okuba nga nkukuŋŋaanyizaako ne nkuteerako wano. Bakira gye buvudde Robert Kasibante ono bwe yabuuziddwa ku nsonga za Stasha Mayanja. Stasha Mayanja ojja kujjukira yali akulembera ekibiina kino, kati ono kyakulembera. Wabula Stasha Mayanja obukulembeze bw'ekibiina ekyo teyabuwezezzaako myezi 3. Gyabadde myezi 2 ne bamugoba naye ne yeegoba. Robert Kasibante bw'atuuka okwogera ku Stasha Mayanja yamwogeddeko mu lulimi Luzungu. Wabula ebigambo bye yayogedde byalese buli muntu nga yeenuguuna olw'olulimi Oluzungu olulungi omukulu lwafuweeta. Down there in Amuriat, down there in Albitongo, where I'm going to go to explain people, to talk to people. So I don't want to talk about Stacia. The Secretary General has talked about Stacia. Because Stacia now, we invited him to the party at 4 p.m. Then after, we shall give a proper message about Stacia Mayanja, the position of the party. Nkulu Robert Kasibante mubufu bwe musajja nnyo ayagala ennyo Buganda era nga buli Buganda weekowodde nga abantu okubaako enteekateeka za Ssaabasajja ze bawagira. Omukulu ono abadde nga asitukiramu. Awo nno yalina Oweekitiibwa Katikkiro wamu ne Miles Lwamiti. Robert Kasibante ono mukwano nnyo gwa Miles Lwamiti. Miles Lwamiti mumutegeera. Ekyo kifaananyi kya Robert Kasibante gye buvuddeko. Robert Kasibante by the way musajja wa skilling nnyo. Kati wano gwali mukolo gwa Muhammad Nsereko. Abamu ku basajja abanene ababedde abaali ku mukolo guno ne Robert Kasibante yaliko. Yona asooka eno ku mukono gwa ddyo addirira asooka ku mukono oguli emmere. Ayambadde enkula ey'ekiterebaani. Era Robert Kasibante ono omukolo gwe yagwogerako n'alaga nti yali ayitiddwa mu bitiibwa eby'amaanyi okubeerawo ku kwanjula kwa Honorable Nsereko Muhammad. Era ng'agamba nti it was such a very colorful function. Mukaddeke kamu omukulu ono Kasibante omwaka guno nkugambye agumazeeko ng'anoonya kalulu kabwa MP ebusujju. Even one time yalabwako ng'ali mu tenti yemu n'aba NUP oba aba People Power. Yoyo gw'olabaawo nga bamusika ku mukono abeegatteko waggulu. Buli mukolo ogubaddengawo abadde nga agenda. So yeyo list ey'abo abalondeddwa ku bwa pulezidenti bw'eggwanga lino okwesimbawo. Tulinako mwami Yoweri Tibuhaburra Kaguta Museveni oyo wa NRM, National Resistance Movement. Tulinako Kasibante Robert yennyini gwe njogeddeko
wa National Peasants Party NPP, Mabirizi Joseph Conservative Party CP, Nandala Mafabi James Nathan Forum for Democratic Change obagiyite FDC, Mugisha Gregory Muntu Oyera Alliance for National Transformation giyite ANT, Kyagulanyi Sentam Robert National Unity Platform obagiyite NUP, Munyagwa Mubaraka Serunga Common Man's Party CMP. Then netubeera n'omukulu amanyiddwa nga Buliira Frank Kabinga. Ono nno bangi tebamutegeera. Naye mubakolereyo koka video mubannyonnyole. Honey Bites. Mikwano gyaffe bakola byakulya by'abaana badda ku masomero. Aba Honey Bites. Omwana ogenda kumukyalira ku vidi kubira aba Honey Bites bakwe package y'omwana ali ku ssomero bagenda ku ssomero. Bayina daddies binyeebwa, mawogola, bagiya, bayina decorated donuts, cupcakes, empomo okuzaama ku 0709787508. Bebannaffe aba Honey Bites osobola okubanoonyaako. Njagala kutegeeza ko Alson Painters UG basiizi ba langi bagamba nti olina ekizimbe kyo omaze okubanga okizimba bulungi kibulako kisiiga langi. Alson Painters UG ku 0705-193636 bakubireko oba baweereze ka WhatsApp message. Bajja kujja ku site balawune bakubule nti weetaaga langi bwati na bwati, batandika okusigira ekizimbe ku bbeeyi ennungi ddala. Abasiddi omusunsuzi, abasiddi omusunsuzi lyerinnya lyange oba yenze abasiddi omusunsuzi. Omukutu kwembeera baguyita agaliwo. Eno YouTube channel bagiyita agaliwo. Like nga video eno, komenti nga kikyolowooza ku mboozi eno. Like nga video, commenting nga, subscribing nga. Thank you.